kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukwano gwange omwagalwa nkwaniriza nnyo n'amakya ga leero mu nnyera Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Katonda waffe akuumye obulamu bwaffe kutuusa mu kiro. Nakugamba munne tokitwala nga ekya bulijjo, tokitwala nti Katonda bw'ateekwa okukola ekya bulijjo n'okitwalira awo. Munnange Mukama akuyamba buyambi, akuuma bukuumi, n'akuyisa mu kiro. Sitaani ng'ateekateeka emitego mingi ng'ayagala okutusaanya, kubanga ye okuva ku luberye ye musi, mutemu, tayagala tubeere balamu. Naye mukwano gwange okubanga Mukama akyakuumye kisa kye, mwebaze. Tewali fulumya egenda ku mirimu gyo nga towaddeyo budde bwo kwogerako ne Katonda w'asobodde okukuuma. Olwekyo mukwano gwange nkwaniriza gwe agenda mu maaso n'okutugoberera buli lunaku ku 3ABN TV, ku Avento Media. Mwenna bannange tubaaniriza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Njala kujjukiza mukwano gwange nti ku YouTube so kutusangako, genda teekamu ekigambo Avento Productions. Bw'otuukayo sheyalingako n'abantu abalala obubaka bungi obuliyo, kyalingako nabo kale naawe ogende mu maaso n'okubanga ogoberera. So ng'ate tulina ne app yaffe era ogenda mu Play Store ku simu yo no downloadinga app eyo eyitibwa Avento. Spelling eri EVVENT then O, Avento. Ojja kubanga ofuna app eyo giteeke ku simu yo obeere nga ogoberera buli kigenda mu maaso ku mikutu gyaffe gino. Njagala okwongera okusaba mukwano gwange ampuliriza okuwagira obuweereza buno. Wagira obuweereza buno bulabike nga bugenda mu maaso nga bweyongerayo, abantu bangi nnyo bategere ekigambo kya Katonda. Njagala kutegeeza enjiri eyogerwako mu kubikulwa ey'abamalayika abasatu. Munnange nno yeeno kubanga Bayibuli egamba enda abamalayika nga abuka mu bbanga. Enjiri eno ey'omu bbanga Yokaana gye yali alaba mu kwolesebwa kwe yafuna mu kubikulwa Mukama kwe yamuwa. Nolwekyo katuwagire enjiri eno esobole okugenda nga yeeyongerayo. Bw'obanga oyagadde okuwagira mukwano gwange ng'olina essimu ya Airtel, wandiikamu nyiga *185 onyige sita then onyige 9 osembeeyo hash. Kati bw'onoonyiga ejja kusaba koodi. Bw'enaba ekusabye koodi oteeke 83 97 85 osembeeyo 0. Kakati ojja kuteekamu pini yo ng'omaze okunyiga yes, ojja kubuuza pini yo oba okusaba omuwendo gw'ensimbi gw'oteekamu ne pini koodi yo, then ojja kuba owagidde omulimu guno. Ate gwe owa MTN osobola okunyiga 165 onyige 3 onyige hash era ejja kusaba koodi onyige 83 89 83. Ojja kuba mukwano gwange owagidde omulimu guno era owagidde obuweereza buno. Munnange akasente ako k'owaayo kasobola okubaako gwe kakyusa nakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Olaba ogenda ofune emunyeenye mu bwakabaka obw'omuggulu. Mukama akuwa omukisa ng'okirowoozaako. Miwanda Kester, omuweereza mu kkanisa ya Seventh-day Adventist Church Nansana, nze nkwanizaako n'amakya ga leero ku lunaku luno lwa Friday olw'okuteekateeka Sabbiiti. Kubanga Bayibuli etugamba mu nnaku omukaaga mukole emirimu gyammwe gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Sabbiiti eri Mukama Katonda wammwe. Kati olunaku luno olwa Friday Bayibuli eruyita olunaku olw'okuteekateeka. Kati olunaku olwaleero lwakuteekateeka, Sabbiiti ya nkya. Nolwekyo mukwano gwange sala gonna naawe oyingire mu kiwummulo kino. Kola emirimu gyo nga bukyali, teekateeka binokozesa enkya, tuyingire mu Sabbiiti ya Mukama ate tugende tumusinze. Nolwekyo mukwano gwange nsaba Mukama atuweerawomu omukisa.
nawe kirala nkuyita ku sabbiiti olunaku olw'enkya sabbiiti nga budde bukedde ugendeko omukuŋŋaaniro wonna kanisa y'aba Seventh Day okusinza kubeerayo. Mukwano gwange nsaba Mukama akuwa omukisa nga olowooza ku bigambo ebyo. Tukyali mu kitabo kino ekyakubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri, lunyiriri ku lunyiriri. Kaakati olunaku lwa leero tukyali mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essula ya 20. Kati essula ya 20, essula eno eya 20 olunyiriri tugenda kusoma lwa 7 era lugamba bwe luti: Mukama luŋŋamya ebirowoozo byaffe, oyogere gye tuli naffe tunaawulira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Awo emyaka egyo 1000 bwe giriggwa, Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye. Emyaka 1000 bwe giriggwa, Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye. Omutwe gugamba okutya okw'akaseera akatono, oba kyali badde okuta okw'akaseera akatono. Setaani agenda kusumululwa akaseera katono oluvannyuma lw'emyaka 1000 ng'ali mu kkomera. Kati kye tugenda okwetegereza amakya ga leero. Abasibe abasoba mu 1,000 be basumululwa mu makomera g'amasaza n'aga gavumenti mu ggwanga lya Amerika buli wiiki. 1,000 mulamba. Eggwanga lya Amerika mu masaza ag'enjawulo bata abasibe buli wiiki 1,000 mulamba. Gojja okulowooza nti no basiba wano mu Afrika wokka, n'eri babasiba okazoza omusango nga bakuyingiza ekkomera. Kati mu wiiki emu bata abasibe bata abasibe 1,000 mulamba. Ekyennaku ebitundu 230 ku bo baddamu ne babakwata mu bbanga lya myaka 3 okuva lwe babayimbula. Waliwo ekiseera omuntu lwabeera nga ali addicted ku muze, ne bakusibira kino enkyakye ne bakuzaayo, ne bakusibira enjaga enkyogera kwesanga he bakusibidde enjaga, ne bakusibira okuta omwana okuta abakazi ne bakuzaayo. Kugamba waliwo ekiseera kituuka nga omuntu ali addicted kugamba buli saawa nawe ekyoye ekikusika okukola ekibi ekyo. Ebitundu 230 basangibwa nga ate baddayo mu makomera. Ne wano weekiri sanga oli nga bamusiba yabbye ne bamuyisa yonse bamanyi n'obakwata ne babayisa bubi, poliisi nebataasa naye ogwesanga nga era bamuzizaayo kwesi yemu. Kati ne wano mu Amerika kunoonyereza bwe kutyo bwe kugamba. Kati weetegereze, Setaani bw'alimala n'ayimbulwa ng'ekyandiikibwa kitugambye, okuva mu kkomera talinoonya kukola oba maka oba buyambi okuva mu bantu ng'amaze okuyimbulwa bw'atyo oluvannyuma lw'emyaka 1000 kubanga emyaka 1000 agenda kubeera yekka mu nsi ng'ejjudde ekizikiza, tewali kiriwo, kubanga okujjako Kristo okuli okw'omundi ogwokubiri agenda kusaanyawo agagazimbe gonna ge mulaba mu bibuga ebyenjawulo agawanvu aganyirivu gonna gagenda kulindiguka ku ttaka. Ensi yonna egenda kufuuka matongo, egenda kufuuka ekitagasa. Kati asigalemu yekka nga talina gwalimba, talina gwabuzabuza, ali mu nzikiza emyaka 1000. Kati bwe giriggwa agenda kusumululwa mu kkomera lye, naye ng'asumuluddwa tagenda kunoonya maka, tagenda kunoonya buyambi mu bantu. Yali tasibiddwa mu kkomera eryazimbibwa n'amabulooka. Omusibe obusibe bwe bwatandika kufa kw'ababi. Setaani ogenda okuyingira ekiseera kino ekyakazigizi okubeera mu nsi yekka kitandika mu kufa kw'ababi, kubanga abatuukirivu batwalibwa mu ggulu, ababi ne bafa bonna, Setaani n'asigala mu bwomu.
naye ekkomera lino mwasibibwa sigamba nti nno ng'amakomera gano agazimbibwa mu bulooka mwe basibira abasibe aba bulijjo no likkomera lyagenda okubeeramu nga liyeka mu nsi naye ng'asumuluddwa mwana tagenda kunoonya maka tagenda kunoonya buyambi tagenda kugamba weetegereza ki ekigenda okubeerawo emyaka 1000 egya Setaani nga yeewunise gyabaawo olw'obutaba na gyagenda era nga talina n'omu gwasobola kukolerako bulimba bwe agenda kubeera mu nsi nga talina gwalimba talina gwakolako fujjo nga byakola olwaleero talina gwaloga talina gwatta kwegamba ng'alimu yekka Setaani agenda kubeera mu kiseera ekizibu naye weetegereze naye ebyo byonna birikyuka ku nkomerero y'emyaka 1000 bw'alisumululwa okuva mu kkomera bigenda kukyuka nga enzigiza agivuddemu nga azzeemu okufuna abantu bagenda era okuddamu okulimba weetegereza ekiddako wano ababi balizuukira okuva mu ntaana okuddamu okufuna obulamu mu kuzuukira okwokubiri okuzuukira kw'emirundi ebiri twakuyiga saagala weerabire kakati mu kuzuukira kuno okw'omulundi ogwokubiri waliwo ababi lwe bagenda okuzuukizibwa kubanga jjukira baafa mu kuzuukira okusooka okwabatwalibwa mu ggulu okw'abatuukirivu bwe bafa bagenda kuddamu bazuukire mu kuzuukira kuno okwokubiri Setaani bw'anaabalaba kino kyagenda okukola wuliriza obutafaanana batukuvu abalizuukira okuva mu ntaana ne bambazibwa obutafaanana ekyo nga bwe kyogerako mu Bakolinso ekisooka essula 15:5 era nga ku bo okufa kumiriddwa mu kuwangula Bayibuli bwetyo bwegamba mu 5:4 mu ssula 15 ey'Abakolinso ekisooka ababi balizuukira mu bubiri oguvunda kubanga bali abatuukirivu abawa Kristo okubeera omulokozi waabwe abakkiriza okukola omulimu omukulu mu bulamu bwabwe abakkiriza okukyusibwa bo baafuna omubiri ogutafa bagenda kwambazibwa omubiri omujja ku luno omubiri guno ogufa omubiri guno ogulwala omubiri guno ogubonaabona gugenda kubaggyibwako bambazibwe omubiri omupya aleluya onoobeeramu abaana afuna omubiri guno omupya kibuuzo mukwano gwange omwagalwa okisalawo kati kyozije nkibagamba okisalawo kati abakadde bagenda balizuukira ku kujja kwa Kristo omulundi ogwokubiri bagenda kuzuukira nga mwana tubafunye emibiri mipya ng'alinga muvubuka abalema bagenda kufuna omubiri nga temuli bulema nga balamu tteke mulema gwe njagala kuwa essuubi ogenda kufuna omubiri omupya walemala kikugulu walemala mukono wewe n'abalemala obwongo nga bambi ali awo yavaako nkubuulire bagenda kuzuukira nga bonna balamu tteke abalisangibwa nga balamu gino emibiri gyonna emifu egivunda egifa bafune emipya naye bano abagenda okuzuukira mu kuzuukira okwokubiri bo bagenda kuzuukira mu mubiri gwabwe oguvunda bo tewali nkyukakyuka yonna gye bagenda kufuna bagenda kuzuukira n'ekibiri kyabwe omulema agenda kuzuukira nga mulema zolo agenda kuzuukira nga zolo kugamba nga bwe wali bw'ogenda okubeera omulwadde agenda kuzuukira nga mulwadde era mwenjagala bategeeza abalwadde bulwadde kyobukuluma wa Yesu Kristo okubeera wewe Yesu Kristo obulamu bwo muwe ogenda kufuna omubiri ogutaliimu bulwadde kati weetegereze agambye nti ababi bagenda kuzuukira mu mubiri oguvunda
kaakano setaani addemu nate kubanga bwe banaaba bazuukidde agenda kuddamu abalabe kati wuliriza addemu nate enkwenzi ez'obubi okukuma omuliro gw'obukyayi ku Katonda n'amateeka ge addemu agambe banange nze mbazuukizizza nze mbayambye mumadde mwafa nze mbazizza omu obulamu kakati njaga bategeeza ekyo ekibuga ekijja tukikube mujje Katonda mufuuyi Katonda mubi atusibako amateeka atuteeka mu kikoligo ye munanga abayigiriza abantu nti amateeka kikoligo n'akwata Bayibuli bulungi nnyo n'agamba Mukama yeebazibwe nti amiina amateeka gaavaawo amateeka kikoligo kati bw'oliwulira ng'omuntu yenna ng'agamba nti amateeka kikoligo kitaawe ye Setaani kubanga ye alwanyisa amateeka ga Katonda okuva ku lubereberye kati agenda kuddayo bano abazuukidde bagambe bannange amateeka ga Katonda gatunyigiriza kakati mujje tugenda kuwamba ekibuga nange Setaani mufu nnyo twali mukyaye bannange twali mukyaye ne tuwa Yesu Kristo obulamu bwaffe oyina agamba nti amateeka gaavaawo tegatugasa kati weetegereze agenda bagamba asiige enziro Katonda asiige obukyayi ku Katonda akole buli kimu nga bwe yakolanga mu kusooka aliba asobola nate okukuŋŋaanya awamu abajeemu okulwanyisa eggulu gwe mulundi gwe ogulisemba okuyimirira mu kifo kye gano nga mawulire malungi abaagalwa okuzikirizibwa kwa Setaani mawulire malungi Setaani ng'atukozezza akajiri Setaani ng'atubonyaabonyezza Setaani ng'aleese entalo mu nsi abantu ne bafa kali nawulidde mu wiiki eno nti Isirayiri yazzeemu neekuba ebikompola mu Gaza naye kyewuunyisa mbu abaana abato be basinze okukosebwa basinze okufa basinze okulumizibwa Setaani ng'abonyaabonyeza abantu abaana abato abali innocent balina kye bamanyi ne bafiira mu buzibu obwo abaana ne basigala abazadde baabwe bafune ne babeerawo ne babonaabona Setaani ng'akoze ebikolobero bingi naye agambye bino gwe gugenda okubeera omulindi gwe ogusembayo okubeera omulamu gundi gwe naawe okkiriza okulimbibwa Setaani naawe okkiriza okubeera mu lukomero lwa Setaani nga ogenda kuyisibwa bubi mukwano gwange omwagalwa naye ekirungi okyalina omukisa mukwano gwange okyalina omukisa ate gw'olina gwa leero si gwa nkya kati weetegereze Katonda okumala enkumi n'enkumi z'emyaka Setaani awabizza abantu okuva ku nsibuko y'obulamu azze nga abakema okubuusabuusa Katonda n'obuteesiga mpisa ze abantu agenda abajjamu empisa z'obwakatonda abateekamu empisa ze byonna ze abikoze okuva ensi lwe yabeerawo okuva ekimiro kyajja mu nsi kati weetegereze azze nga alaga amateeka ga Katonda nga bwe gatali ga bwenkanya lwaki atusibako sabiiti ya Katonda lwaki atusibako sabiiti lwaki atumalako eddembe esimanya tetutta omuntu nga njagala akasente ate omuntu akalina lwaki simujjawo nenfuna akasente lwaki simanya kwegamba agenza lwaki atukugira okubeera n'omukazi omu lwaki atukugira okusinza bakatonda abalala simwenkanya ebyo byonna Setaani agenza abisiga mu bantu kankutegeeze gundi ggwe omukazi oyo gw'owasa owokubiri eyo si nteekateeka ya Katonda eyo yirizi gy'osibye mu kiwato si nteekateeka ya Katonda kubanga agamba mpala n'abaana ku ebibi by'abajjajja baabwe ku mirembe gy'abannakasatu gy'abannakana abankyawa kasitogeza n'osinza ebifaananyi n'osinza ebitali Katonda agenda kuwala naggwe awaana abaana bo awaana ne bazzukulu bo paka ku mulembe gw'abannakana kati Setaani agenze akola ebyo ku bantu ba Katonda
agenza abalaga ng'amateeka ga Katonda bwe gatalina ga mugaso ganyigiriza. N'olwaleero osanga n'abasomi ba Bayibuli nga bagamba amateeka ga Katonda tegalina mugaso. Naye weetegereze mu ngeri eyo n'aleeta bangi okukaaba amaziga n'okuzikirira. Okimanyi nti okukuuma amateeka ga Katonda kiyamba ffe, kiyamba ggwe okukuuma amateeka ga Katonda. Katonda talina kyafunamu wabula ayamba ggwe. Kati weetegereze ye Sitaani alaga nti anyigiriza Katonda mubi nnyo kitalo. Newankubadde nga Mukama amanyi Setaani aligezaako era okumulwanyisa n'okwongera ebirowoozo bye ebibi, Katonda amukkiriza okuyimbulwa okuva mu kkomera, alaga omulundi gwe ogusembayo omutima gwe gwennyini. Mu kaseera kano kubanga olunyi lwatugambye awo emyaka 1000 bwe giriggwa Setaani n'alyoka asumulwa mu kkomera lye. Kaakati lwaki Katonda amanyi Setaani n'ebikolwa by'azaakoze n'okubonyabonya kwa zaatubonyaabonya ate amuyimbula? Ekigendwa kye kino, Katonda okuyimbula Setaani agenda kumuyimbula Setaani alyoke yeerabise, alyoke yeeyanike, alage obuziina bwe, alage enziro ze, alage kugamba buli kimu, alyoke yeeyanike nga bw'ali. Eri abasinza Setaani munange nga balowooza bo bafunamu. Nosanga omusajja nga musamize nga yeewaana kubanga alina emmotoka yazimba, nosanga omusajja abali b'ebisiyaga olwaleero bangi, n'ayagala kubanga alina akasente, neyeeyagala nga Setaani bwamuyambye kubanga mugagga. Nkubuulire obugagga obwo tebulina kye bugasa bw'omuba temuliemu Katonda. Kati byebikolwa bye bazaakola abantu ne beerowooza nti bali walungi, bali katuufu. Naye nkubuulire ku luno agenda kwerabisa mu kaseera kano kagenda okuweebwa okuva mu kkomera lye, yeeyanike. Naye weetegereze lwaki Katonda ayimbula omusajja ono, lwaki ayimbula kawenkene ono? Agambye ekyennaku kiryeyoleka nti oluvannyuma lw'emyaka 1000 egy'okwekuba mu kifuba asigala nga teyeenenyezza. Mu myaka gino 1000 yasigaza obulamu bwe era ng'ali soba, ategeera bulungi oba olwo yali ayinza okwekuba mu kifuba mu myaka gino 1000. Naye nkubuulire yasigala akyanyweredde ku bujeemu bwe, ye ng'agamba ekijja kijje ngugubye, siva kyenasalawo kyekyo. Eri abantu munange bobuli amazima, munange kkiriza Yesu, muwe obulamu bwo, kkiriza olunaku lwa Ssabbiiti, batizibwa nga Yesu bwe yabatizibwa. Munange mukwano gwange, Yesu muwe obulamu bwe, tambula nga ekigambo kye bwe kiri. Munange amateeka ge, ono agamba nze oba wawe yaŋŋamba nze sisobola kunnyikibwa mu bidiba nga mbizzi, ng'ani gwe bannyika mu bidiba ng'embizzi bambatiza oba nzikirira nkirire. Omanyi gundi gwe kyosalawo, omanyi kyoyogera. Naye kankutegeeze buli lw'ojembera ekigambo kya Katonda oyingira mu kategole ya Setaani, oyingira mu nkambi ye, kubanga ye okuva ku lulwe lye kagugube, ye kyalemeddeko kyekyo takivaako. Naye bino bye bigenda okubatuukako mikono gyange abaagalwa singa munaagaana okuwa Yesu Kristo obulamu bwammwe. Kati agamba wano enteekateeka ze zirimu ekyusiza okumutwala mu kkomera ery'okufa emirembe n'emirembe. Okuguba kwe kugenda musindikiza mpaka mu kufa okw'emirembe n'emirembe. Setaani okusaanawo tekuli muleka wantu wonna ku njegere ng'ali mu nsi, naye alifuuka vvu. Genda osome mu Ezeekeri essula ya 28 18 olw'19. Setaani agenda kufuuka vvu. Ekiseera kino ekyamuweerero ky'emyaka 1000 teyakikozesa, naye ku nkomerero y'emyaka 1000
Bayibuli etulaze nti agenda kufuuka vvu. Agenda kufuuka vvu. Kankubuuza omanye vvu ery'omusigiriyo gye wafumbisa wiiki ewedde gye liri. Setaani agenda kufuuka vvu. Tagenda kuddamu kulabikawo. Tagenda kubaako wonna waalabikira. Agenda kusaanawo emirembe n'emirembe awamu n'abo abaamuwa obulamu bwabwe. Omubi ono alibanga amaze obutadda nate. Gano nga mawulire malungi bannange. Setaani atunyigiriza akasemba. Naye nkubuulire kano kasemba agenda kuggweerawo ddala. Agenda kuzikirizibwa. Tugenda kufuna emirembe. Tugenda kubeera mu ssanyu. Ffe abawadde Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Abamuwadde obulamu bwaffe. Naawe oli eyo mukwano gwange omwagalwa. Nsaba onneegatteko. Tuwe Kristo obulamu bwaffe. Oyinza okuba olina by'otambuliramu. Oyinza okuba otambula mu bulamu ng'olowooza wamalayo oli bulungi. Tolina bulungi bwamu. Kukomera ogenda kuzikira wamu ne Setaani. Naye okuggyako ng'owadde Yesu Kristo obulamu bwo. N'oleka byonna Setaani by'azza kukozesa. Ogenda kufuna obulamu obutaggwaawo. Saba Mukama akuwa omukisa mukono gwange omwagalo. Saba weewombeeke. Tuweeyo okusaba. Mukama tumuwe obulamu bwaffe. Agenda kutuzuukiza era tuwe obulamu obutaggwaawo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewombeeke tuweeyo okusaba mukwano gwange. Taata waffe, Kitaffe mulungi ow'ekisa. Gwe waliwo w'oli era ogenda okubeerawo mirembe gyonna. Watonda eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Naffe tuli mirimu gya mikono gyo gwe watutonda. N'otuteeka ku nsingo olina ekigendererwa. Katonda waffe ekigendererwa kituukirize mu bulamu bwaffe. Abaddu bo n'abazaana bo bagobera ebyokuyiga bino. Naye Mukama nkwegayirira kabalema okubireka obulisaawo. Naye Mukama bikole enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Okuyita Mwoyo Omutukuvu sigala ng'oyogera nabo ng'obanenya, ng'otuyigiriza, ng'otuwabula, ng'otutereeza. Ng'olabise ku biro eby'eggulu ffenna tusikire obulamu obutaggwaawo. Tweteeka mikono gyo olunaku olwaleero tukulembere yonna gye tugenda okutambula okukola emirimu gyaffe olwaleero. Mutuyambe okuteekateeka sabbiiti yo egenda okutuuka ng'emirimu gyaffe gyonna gikomekerezeddwa lyoke tukusinze mu mwoyo ne mu mazima. Weebale kubanga odde okusaba kwaffe n'okwegerera kwaffe. Twanukula mu ebyo tukusabye n'ebyo tutakusabye obutuwe nga bw'osiima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Saba Mukama akuwa omukisa mukwano gwange nsigadde Miwanda Kester. Mubeere bulungi era mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.